Mama Nanyonja ali atya? Mama Nanyonja bulungi talina tabu. Mama Nanyonja tumulabe yavayo nakola sitting tumulabidde tulabidde abaana. Ebyo bigambo by'abakazi naawe ate Ibula buli anjajiga naye musajja gyendi jajja kuba ate nze naaba abanjajiga talina adde omwana yakulabirira mu each and everything akututte ate ebyo sibiwa na budde era sibyogerako mama abaana bange era mwebaza nnyo byonna byo mwagaliza buli kimu kitambule bulungi. But are you communicating? Okubuuza ku baana baali batya basomye batya? Ayogera atya? Ibula nze ndi musajja soogera bya maka soogera byama ate ndi musajja mugandi ye yamanyi nze ndi musajja muganda bannange ebintu bye twogera abasinga tebakimanyi nti bisigalako ebbanga lyonna kubanga olwaleero tulaba ne vidiyo ze yali president wa South Africa naye nga yafadde kati abalose tebamanyi nti eno balikodi kati ze bukya butya omusajja omukulu omusajja ow'ekitiibwa omusajja ayagalwa ennyo abantu omusajja agobererwa abantu nandogera ku mama w'abaana ye yamanyi kubanga nze bwe nali mukwana era nga muwasa saamuleeta mu mawulire tulina awaka nze sewa omukazi namwanjula tulina ewaka gye namujja Ibula wali okyaddeko omukazi yenagwe kuba saakuyita owaayo kakati bw'oba nga leo kyaddeyo wakyala ku intaneti zegweyagala mbyogerere oba kati gwe bw'ofuna ebizibu ewuwo mu maka ojja ku intaneti oba oddayo eri ewaka oddayo ewaka naye yalaba nga kimususeeko naga munnange kati ate ebyo mba siyagala byogera ndi ku muyimbi wange eno taxi yange eno drone nagenze bugenzi mu bondi nenjijjayo yino era essaawa zino bali mugiteka mu mitto emipiira mipya tulina bwe twakulaba ku birthday nga Mama Nanyonja omukubyeko ekibatiro ye maama gwe wamulaga omukyala w'omupya nze ndi musajja muganda omusajja omuganda wasalawo kubulumya ate kumulumya ki omusajja omuganda aba n'omukyala kuba ndi musajja muganda ate ndi musajja muzadde abaana balina okuba nga balina abalabirira omusajja olina okuba n'awaka olina okuba n'amaka okitegeera kati nze ate bwemba nga omuntu buli omu ali bibye oli wadde mbufuna omulala ate kati siri naye gwe bagambyeko nti nina amaka abiri olina limu kati oli wamusuula mugulu katokyagala kumanya lwaki ombuuza byange lwaki gwe toyogera ku bibye nga ye alabayo ebiseera yagamba wafuna omukyalo omulala ng'omaze omukozesa n'omusuulawo n'ofuna omukyalo omulala kitegeera era ne tubala ku birthday ng'omwanjula n'omwanjula mu mikwano gyo Ibula kibi ki gwe wakagala abakazi babeka tunula wali nakagala omukazi omu Ibula okebere onkebere wakagala omukazi lwaki olumya Mama Nanyonja muganda wange naye Ibula wampisa kukola interview yaki tuli mu interview era tukyakola interview n'omuyimbi interview ya muyimbi ya promotion y'omuyimbi yeyo otogeze mu famire nange omukyala tewamuzaako oba wamuzaako nze nina omukyala nze ndi musajja muganda ate ndi musajja omulamu lwaki Mama Nanyonja wamusuulawo bw'olaba nze namusuulawo oba yansuulawo nga akutaddemu ssente ze kati Ibula kyolina okukola kintu kimu sooka onoonyereze ku Thaddeus Katumba yaani onoonyereze ku Sheri Matovu yaani onoonyereze ne Thaddeus yafuna ata Sheri Matovu kuba byonna byonna gyebiri tujja kudda no tukayane sooka okole research ku bantu babiri kwa gyebiri nze ndi musajja ssebo nze soogisiriwa osajja lata buli woyagalira si kyentegeezezza gwe bw'okola nze ndi musajja muganda musajja omuganda abaako byerekereza okwogera ate Ibula nze ndi musajja jjajja wa Buganda nze neddira nkima era Kabaka muzzukulu wange simala gasabuka tebasabuka batyo omuntu eyabuulirirwa
omuntu yakuzibwa tasobola kwogera ku muntu gwe yazaalamu mwana kwamu abaana. Era Ibula mbadde nsaba otuuse topiki tudde ku muyimbi wange. Kale contract gye mwasayininga ya bbanga ki? Sinza ddi ogera oyagala bandoge. Oyagala bandoge? Ndeka. Ate twagala kuddamu kujja mawulire ate omulabe munnawe omwana yakola mwe nga baani. Senga ab'amawulire. Ab'amawulire era kye baagala kati bo bano baagala byonoonese already. Kati linda byonooneke mujja. Ani Grace Can twalaba wali otadde concert. Kye kyatuukawo. It was a lot. N'ebyo biri mu byayita. Abantu baali bandaze love era baali too supportive bonna and I thanked them nabeebaza bonna ne Uncle P aliko ku baali bansupportinze ne obudde bwali tebunnatuuka obutuufu. But I think mu bbanga otono with the support of my management eri kitasoboka owali Katonda. Ensawo yo baamala ne bagikuwa that is past. Tuyagala kudambira oyagala kutta plan ya mwidi wange yogera ebisemba bikabe bisabayo okute abalungi bambi abali kulaba what is it Taufik Media ne Bukedde TV Grace Can the Diva badanga balungi mutu mbadde nsaba ku supportinga mbadde nsaba kyokyo nzija nti basaba bulijjo. I'm going to deliver, I'm going to be the best. Sagala basuubiza nnyo bingi njagala kuluna mulabe bulabi nekyokulala nti okwebaza management yange. Thank you so much for being supportive kubanga ettono lina katambula nammwe. I already love my new home. Sina kirala kyenneetaaga. Manager omuyimbi amaze ebbanga ttono nnyo kituufu. Waliwo projects eziri mu bbanga nyingi nnyo naye nze nga bwe mmanyi experience ennina mulimu guno bintu bitambula step by step. Siga nti buke ate tuyiwe ennyimba wabula tuli mu kukola namukwetegeeza ate kye twatandikiddeko twagala kusooka kulaga abantu nti ono Grace mulalamu si Grace oli n'ekirala kuba manyi bannayuganda abawagizi era bannayuganda baagala nnyo abayimbi baabwe baagala nnyo ebintu byabwe. Tubasaba kutuwagira tubasaba bannayuganda tubasaba support ey'amaanyi nnyo n'okukkiriza nti Grace Can kati ali digital. Kale era ngaawo wennyini manager bwagambye katukusabire omuyimbi omukyuse era nga bwogambye nti wamukyusa mugende n'olugendo luno paka lunaku mu bulungi oba mu bulungi. Yesa mukulu ono yafuuse manager tugenda mubuuza yatandise ddi ate okumanaginga abayimbi omukulu Thaddeus Katumba. Ensi eno teyandibaddewo teswana kutambula. Grace tukwaniriza ogamba oti nze nsinze. Assalamu alaikum. Walaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Banenga you look good and fresh. Thank you dear. Bannayo obwambalo buno anaki ng'otandise okushana na management mpya. Ole kamtandika okweyisa luno ffe tuliko busimisuru. Manager Thaddeus emirimu otandikidde ogikola? Nze nno kuva ddala nali managinzeeko Abdulmulasi, nali managinzeeko Queen Florence, nali managinzeeko Omugenzi Kisakye. So nze experience njirina bulungi nnyo. Nali managinzeeko bangi abayimbi bamanyi bonna abasinga bonna bamanaginzeeko. Ate era nze nkulidde mu ndongo. Ate era nyina kukola mulimu gwa ndongo. Olaba n'omukulembeze takyusanga mulimu. Omukulembeze President Museveni myaka aneera akola omulimu gwe gumu. Wakwataganya otya ne Grace Can? Ekigambo idea gyetogamba nti kati munnange katandika okumanaginga Grace Can. Ekigambo kye bayita ekitone kubanga abantu bakoze ebintu bingi yolesa ekitone simanyi talent search ng'ate bayita ku talent eriwo. Kyova olaba nagambye nedda Grace Can talent agirina n'abantu bonna bakkiriza nti Grace Can talent akola ki agirina. Kitegeeza nti bannayuganda babanja Grace Can alina okuyimba. Ze bbanga lyenfunye mu ndongo lyenfunye mu music industry bingi kubanga okuva ku box gye nnina nizo okugamba nti ssente z'abawagizi. Ndi mukozi wa Bulango, ndi presenter ku ma radio. So nze music mwendya
era singa naina lole edda kwalingako kuzino lole nga zigamba grow more coffee kati nze nantaddeko nti compose more music. Thaddeus, tuzze tulaba nti Grace Khan ebbanga lyonna lyabaddewo alina embeera gy'abaddemu etabadde ennungi biki bimwogerwako kino na kino. How are you going to convince how okusobola okubeera like empisa ze ogenda mu convincing otyo okubeera nga atereeza? Kati nze kyengamba abantu njala abantu abasinga ondaba wano ebbanga lyondabidde oyinza okuba tetulangako one on one naye abantu bajajinga omuntu asobola okubeerawo ng'ali bw'atyo naye ng'alina ekyo ekimusumbuwa naye ng'abantu bajajinga bujajinzi ate abantu bangi tulowooza nti babi nnyo naye nga totuulangako naye kwogera naye kutegeera kiki kyali kutegeera kiki kimuli munda. Abantu tebanoonya ina ya muntu, abantu balaba kifaananyi. Manyi omuntu alina ebintu omuntu alina ebifaananyi bibiri. Nze nga bwe nkulaba wano saa zino bwe nnyonga ne nkwetegereza ennyo eriyo omuntu oli ow'ensonyi oli otandika okukola bw'oti kwekuzabuza bw'oti. N'olwekyo abantu balaba muntu ono asooka naye omuntu yenna era waliwo ensi weetuuka ffenna nze ndi muntu mukulu siri mwana muto baddeko mu bulamu waliwo ebikunyiga noonoonya ayinza okubeererawo mu bulamu nga takola ki nga taliiwo naye ate bba abajaji nga basigala bagamba wa oyo bw'atyo so natuba ne Grace netwogera kuba Grace kyalina alina ekyakabi abantu kye batalabanga oba kye baali basibiddeko ettaka ng'olyaga nedda oyo Grace mulalo oyo Grace simanyi byo kati njagala mba proving yani Grace namugambe njatuswaza abo tubakuba endongo bajja kuvayo nga basirise. Grace, mu bigambo ebyogeddwa manager w'essaawa zino mbadde njogera wano naye ngambye ku by'okubeera nti ebintu embeera gy'obadde ojja weeyisaamu abantu gye bakwogerako Grace akozesa ebiragalagala Grace alina empisa embi kino ogenda manager ogenda mukakasa otya era asinze kugamba nti nakusayina ekintu kyonna bakiwa obudde ate ekyokubiri nti kibi nnyo okubeera nti nze kennyini nze navaayo ne mbegambira what was going on in my life like now nagenderera mu rehab. It was a long story. Wembanga nze nabeebuulirira kitegeeza omusalaba ate guveewo tukyuse ku topic kubanga that was then. My past doesn't define me now. Yes, I think I'm now a great mom. I've always been the best mom. Oba mumbeera ki oba mumbeera ki badde nga mama akyasinze mu nsi yonna. Ekyokubiri nga kyombuuziza n'ogamba oyogedde ku kintu empisa. Guys, I was brought up by the naleetebwa Jeno mu ndongo otegeera kati osobola kuŋŋamba nti bw'otunuulira abaana abazze nga bayimba ne bafubutuka yonna gye bafabutuse gye tutamanyi kati ate nze omwana ow'e Masaka eyaleetebwa mukyala Namatovu ne Geoffrey Lutaya oyogere ku kyempisa honorable that is it is a no naye nga oyogedde nti oba kya drugs oba ki waliwo ne muzeeyi kyayogedde kiri nti nga tonasemberera muntu sooka olindeko omujaji nga first know them, go deep into their life otegeere what is going on, you get. Yeah, I think I am not a bad person because gwe kenyini Ibro manyi nti mondonge sorry I've ever been a friend to a lot of people kebeba na mawulire nembanga nyina wenzigiramu somewhere somehow ebyaffe ebiri personal n'ebintu byobadde ng'okolaawo like ebikuleetera okugamba nti Grace Khan aliko ekikyambu Grace Khan kino ogenda bya avoiding otyango tuso kubanga mune omukulu na kubanga kyekyo kyensummarize nze nti my past is not determining me now. Nze nga sina kwatagana ne mukulu Katumba teyandinsayininze oba teyandindabye singa yasanze Grace oli okitegedde ono Grace mulala. Yes, bw'oba oyagala abantu bakubeererewo abantu bakukiririzemu n'emikwano gyo gy'oli around sooka weebuulirire Grace new version. Yes, me I've always been talking to my mom Susan Makula naye nga ayogera nange not till when namusaba neweyo akadde to talk to myself so I had to start loving myself neneyagala nnyo nenjika okweyagala kuba tosobola kwagala muntu akuli kumpi atosose kweyagala nakwekiririzaamu. But do you believe that you have talent, Grace? I do and I know that yes nkimanyi nnyo naye nga omanyi Ibra wabeerawo obuntu obutukangakanga there's a lot to do with this world okitegeera naye ate nze ng'ovudde ku kyokwekiririzaamu wano weotusanze ne manager wange tuli ku show ya Mukulu Palace
why do you think papa abasobola okunkubira kasimu nakubira manager nti gula je tuyisemu means n'abanno abakwagala in the industry they know you're talented but it starts with you. Okay, Grace, mabega ka utolabako papa Misa Kisemakula yabona claiming about the drugs nti ebintu byokola kunywa like ebintu byokola agenda kuba kugoba mu kifo kye olw'empisa emijjo w'ensaamu ebyagalagala byokozesa twala kubanga okujonga yabigambira waka mu kisenge naye waba yabyogera ku mpewo owemmanyi we yali we twamuyita kale yagamba atya yayogera ng'omuzadde kyekisookera ddala era nambuulirira nayogera nange ate bye yambuulirira wadde byali bya kamera twogera nnyo naye oli muzeeyi wange okitegeera so kati ekyo ekigambo kiwaase najjambiya teyayogera bw'atyo yayogera ng'omuzadde nayogera ng'omuzadde alumirirwa ate n'agamba nti waliwo embeera eyaliwo ey'emabega kyenkuddiddemu nti my past is not gonna determine me now. I'm a new version. What happened kuba nekyenalinwanirira boddayo ku interviews za mami ezisinga mami yayogeramu kawonaga nti naye omuntu bw'avayo n'ayogera ku kintu bwe kiti nange ng'omuntu nyiiga bane tuli bantu we are still human waliwo ebintu bye batasaagiramu so nakola enso ekituufu mu kifo ekikyamu kati ebyokubeera nti okozesa ebiragalalagala obivaako ayina muzeeyi naye ng'omuntu ayinza okuba nga yakyogera olw'embeera gye yandabangamu kozi nze ne papa tetwali too close nti yali amayina ekyenkozesa oba kino oba kiri okyekera kati ye yakyogera olw'embeera gye yalabanga ye nalowooza nti bambi drugs agwe sola kunenya yes kubanga I'm very okay. I've always bulijjo tujja twogera ekintu kino ebintu byayita let's try this new chapter. How do you see about that? Manager omuyimbi wa muleese biki byakusuubiza omuyimbi yansuubiza ebintu bingi yansuubiza kubanga kola olunaku olwo twakola press conference lwetwakuba fireworks nga bogamba nti 3 mu December twazikubako olwo nga tuggalawo ebikadde tuyingira ebipya era kati saazo tuli mu version empya nga bola analogo otwagiva tugenda mu digital kati Grace digital usoko mutunulire mulabye n'obugwe wanayo musammiza buno atenda okugamba ekisooka nze ndi musajja muzadde ina omwana omuwala oyina omu Thaddeus yogedde ki oyina omwana omuwala meaning oyina omu sisi wagani n'olukunkumuli nina omwana omuwala kitegeeza omwana omuwala basagala nnyo gaziya naye sigala ate gaziya nnyo obanga abenganye nedda owenga nti nina omwana omuwala oyo aba akikidde abawala bonna n'olwekyo nze Grace namulaba ng'alina ekyamakulu alina ekyamaanyi ate mu nsi abantu bayamba nnyo abantu abateetaaga buyambi naye omuntu yenna mu nsi yandeetaze okuyamba omuntu oyo eyeetaaga obuyambi abantu bangi bakola emikolo ne bayita abagagga abanaku ne babasibira ewayiru wa gate oluyingira nti nga si mulalu era nga sigamba nti oba mulalu sigamba nti oba kiki naye nga mwavu ng'asooka okweyayanira ettooke oba omuceere oba ennyama obagobera bweru ne muwa abagagga emmere nga neggulu yabadde ku nnyama nga n'ennyama baagikoowa ewaabwe kitegeeza kize njagala nnyo Mukama atuwerekera era njagala nnyo n'abawagizi mwenna nze omanyi abantu banzikiririzaamu kubanga ebbanga lye mmaze mu industry eno bamanyi kyensobola okukola kyova teri ayinza kuva eri n'agamba atadde tasobola era bonna bagamba kimu Grace si mwangu Thaddeus kituufu Grace si mwangu osayinize mukyala omukyala ono buli waba agenda okwapiyaringa yeetaaga ebintu ebiriwakako obutungi mukyala makeup oye biki akasente ogenda kajja wa Thaddeus oyinamu kasente kati yankubuuza ekintu kimu bw'oba otandika bizinensi ng'otandika ntandike eri atandika bizinensi ng'alina capital yenna bizinensi otandika buli omu atandikira from zero nze Grace sazze nti nzize kulaga bantu simanyi kulagako no fe okulagako gwaffe kuli ku music njagala abantu bakakase nti Grace teyali mulalu njagala abantu bakakase nti Grace si oli omukadde kati Grace mupya njagala abantu bakakase
balekerawo okujajinganga abantu bangi abali eyo abalina ebintu ku mitima gyabwe n'amaziga naye nga beetaaga bwetaasi jasi oli mukwatako mugamba bugambi kiki mutawaana ki okusinga okugamba nedda oyo yalemwa nedda oyo bwatyo nedda oba kyegambo kitegeera Grace nga yo muntu mukulu ate maama oba kyegambo kitegeera naye ate Grace manya mukazi abakazi bamenyeka emitima mu bintu bingi Grace talina maama Grace talina taata jajjawe gwe yalina yafa Thaddeus akasente akugenda pushing her music biki ogenda kajjawo kayina goma gochoga ebanga lemaze nga ngola ajakola mayini walonda ko nga asabiriza walonda ko bifome na nga asabiriza singose tuta madia tukana kula wano mawulire okomyewo mawulire otandise okulajana kizibu not me obadde omaze ebbanga kibeta Thaddeus kyanga kusaina banga libaddewo nze ne mukulu Thaddeus twali twogera okuba mumanyi bade mumanyi mu ndongo music kubatu abantu abadongo tuyita weewamu tubeera bawamu yes we are brothers kati then eky'ebbanga we twakwataganira ennyo nyiza obutakyogera wano nakye nsinga okumanya nti ekikulu twakwataganya ate tuzze tutambula before nga tetunaba kusayininga kyova olaba era we namufuna ne mutwala omanyize sirina kintu kyenkola nga bazadde bange tebamanyi Pastor Bujingo ne maama yes so nabo ne bamuapproving omanyi mami omuntu ayogera ekigambo kimu bibiri omuntu gwategere nti wabuvunaanyizibwa is a good person mami namuwerawo go ahead kitegeeza in all ways fetulina ne Katonda tetuzalemererwa we're gonna make it kibyomusuubiza byemusuubiza nze manager wange kisookera ddala nakoze n'omuntu nga mukwano gwange ekyo mbadde nali nkyayanira nnyo tekitegeeza mbe banga lyembaleddewo twabaddewo baagala kola nange waliwo omuntu ajja bulamu bwo ne bumuba mumaze mwezi nolanga tojja kumusobola nze nalabiddewo first of all is a very kind man ekyokubiri ateesa muteeseganya so ekirala nti tulina empagi kwe twesigamiza ebyaffe Oluganda kitegeera n'omuntu okujjukira ennyo buli wobeera ng'ojjukireko emabega atajjukira kadde atakola ki sawangaala tomanyi Buganda mudeeyo wammwe sorry kati kyekyo so I just promise to deliver mukama atukwatireko naye nze kyensinga okumanya kyengenda okukolera muzeeyi nze nsinga kumanya kuyimba nnyo kwa kuyimba nkumanyi ebisigadde simanyi nnyo ate era ne nakeesuuliramu mbulira olunaku lwe baali bangobye ku stage oba ne bankuba obucupa nti vaayo whether sober or not lonzijukizayo abantu ne bagamba oyimba bubi vaayo kiregeze ekyokuyimba kyo kimanyi manager yebale kulabirira kwa mune banga lyomazeeko naye bane you look different you're totally different look at you thank you you look different nete tudda twagala tuddamu kulaba nga okola ebintu ebitategeereka ngole meza munyo gwe byokolera mu kukutuula abantu kugambako ebiki oboza ne tubimanyi tata gura na aliati ali bulungi so enough